Mama Trump. Wanji. Jenny Ujulira. Wanji? Jenny Ujulira. Ani? Jenny Ubutafari. Ubutafari. Kukebeza aba ndaga butonde. Tebajiita Vieni bajiita Dieni Vieni Dieni tugendera Dieni sukati ensonga eyo Mama Trump tukoze tutya ebyo by'abazungu naawe mukoze mutya gwoli muzungu ng'obyesibyeko biri by'abazungu by'abasoma abaddugavu abali abazungu nze ndi muddugavu oli mweru abamanyi ku luzungu abamanyi ku luzungu kati kitegeeza bano batulimba bulimbi gwemanyi oluzungu asibumanyi wala nze kennyini nye gye nasomera empapula kwe nawandiikangako kwe nawandiikanga ku ssomero gye nasomera okimanyi nazireka eri ku mabaati Chogamba kati bya DNA talina kyabyagaza. Tabimanyi tabyesonyiwe. Abyasonyiwe. Sebe bya DNA obyagaza kinga byabazungu. Era nabyesonyi. Kati go Kapere bya Vieni wandi bivuddeko. Nabivuddeko. Wabivuddeko. Airbnb home ge makaga pangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekigwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate galina sitting room enteeketeka obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV camera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakomodating abantu okuvira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu omwana okwomulabira bintu emegamba mbu ate simanyi tukwate omwana tumutwale mu ddwaliro mbu ate simanyi bamuggyeko ndaga butonde mbu ate simanyi bakole batya mbu ate bamuggyeko omusaayi mutwala budde omwana omutwala mu kika kyammwe gy'ozaalwa mu kika kyammwe omwana oyo n'omutwalira ssenga omutwalira ssenga n'akwata ekigere kya taata n'ekyomwana balabanga ekigere ekyo kino nga tekifaanagana na kikyo kitegeeza omwana bamulabira kano kannaswi akasembayo kano omwana balabira nti ono omwana wo webalabira nti omwana ki kano kannaswi kebalabira omwana era okwata omwana omutwala mu kika kyawe n'omutwalira senga n'alaba nti omwana wo oba si wo ebyandaga butonde okkirizigana na senga na kika kyo toli kuba n'abasajja abatandise okwegiraagira oba omwana wange oba si wange Katonda yamanyi kubanga yeyampa amaanyi kitegeeza muganda wange lujja Katonda yeyampa amaanyi yamanyi omwana wange oba si wange ne Mama Trump ajja kubeera mu lyazaamaanya ye yennyini yajja kubeera mu lyazaamaanya ku bbanga lyemmaze naye emyaka gyonna nga nsula naye mbuliri mbeera naye mbuliri mulabiridde mu mbeera ennungi wadde mu mbeera embi eri awo naye kati ye muli kijja mulumiriza gambe kati omusajja mulimbi omwana kiba kyawaana tetwemalira budde Mama Trump Tata Trump akwiriddewo omubiri ye tejja kubeera nga basajja balala muwulidde era ayogedde abasajja tufa kyabalala ye Tata Trump ng'asobola okuguma n'agamba Mama Trump gwe yandaga omwana yowange simanyi munange simanyi wabafaaki naye tekyandibadde kirungi kulimba
munno gwomaze naye ebbanga ero lyonna n'omugamba nti abaana babu ate si babe nti omusajja yaba amanyi nti abaana babe n'ate luvannyuma nnyo ne mufunamu obutakaano omwana omugamba nti abaana si babo kivula kati biviiriddeko abantu kwetta naye kasita mune omusanze ye mulamu tasobola kwetta ye abe balamu ababe babe tewali buzibu bwonna ye abeekakasa basinga kufaanana taata basinga kufaanana maama abamu basika maama abamu basika taata kati ono omutwe yasika taata omutwe mutwe teguliiko nviiri kati amuna agamba omutwe nti siwuwe sebo kati omulala omulenzi Trump naye wakiwago alina ebigambo bingi nga taata kati kwegamba akasaayi kali kakola ki mwekaliwe kati ebimu ku byeraga omulenzi yakufaananako bigambo omuwala yasinga okufaanana kati akasaayi kali nga bomanyi nti bw'ozaala omwana kyakasaayi kali okuva mu bajjajja ne bajjajja bali kati nze nyinza okuba nga natwala mu bajjajja ebigambo ebingi ffe twalinanga ebigambo ebingi era ne taata nalina ebigambo bingi ne jjajja balina ebigambo kati kiringa omwana nga ewamu mu kika kyammwe wali mubbi nga muli babbi tegeeza n'omwana atwala akasaayi ako yajja kulanga n'olubibbi kagenda kalondoola byemu kwe tulabirako kati omwana oyo kati bw'obeera nga n'ebigambo ebingi era omwana era akula alinamu ebigambo ebingi bw'obeera mulwanyi nga wali mulwanyi n'omwana era ajja kukula nga mulwanyi akuba banne mu kibiina empiza ennyini osegeera segeeza omwana era abeeramu olulwanalwana olwo Kristo wamuwa yakufaanana omutwe maama waagambye omwana omuwala yakufaanana omutwe omwana omuwala kale buli omwana n'engeri yasikamu nze ya mwana omuwala nyinza okuba yansikamuko omulenzi n'asikamu buli omu tosobola zaala mwana era nawe obiraba munda eyo osobola okuzaala omwana omulenzi n'asika omutwe gwa kitaawe kati erudda okutandikira wano wakati ku bibegabega bigere n'asika ebirudda ba maama kugamba bwekibe kibeera kati nze nyinza okuba nga omutwe figa yange natwala ya maama kati ate ebizigadde byonna netwala bya taata kati rero omwana naye akyusizaamu naye bulijjo abasajja bagamba nze njagala omulenzi aba nfaanana kati tolaba oli omuto omulabi talina nviiri mabega yasika taata naye ate omuwala mulala alina enviiri kyokka ate ono omuto talina nviiri eno nkoto kitegeeza nange enkoto sinaayo nviiri kugamba akasaayi ako katambula we kati yawe byo ebibeera sigamba nti bulwadde kaba kasaayi kali ate na bwe bujulizi obukulu mu kulaga omuto kati ate omukulu ye ebigambo bingi ayogera nnyo osekera kyekyo muganda wange gye bw'oŋŋamba mbuno tugende tukwate abaana batwale bajjeko ndaga butonde kitwala budde kubanga kiba kitabula amaka mpozi ng'omukazi gwamaze naye ebbanga aba mulyaza amaanya eri musajja we niwe mubanga mumaze naye ebbanga emyaka gyonna nga muli kimu kitegeeza omukazi aba mulyaza amaana mpozi gwe omusajja okufuna ate omukazi omulala ebbali n'ozaala ebbali taate n'oba ozadde ebbali kitegeeza n'owa ebbali ayinza okugamba nti omwana siwo kati biri awo bigenda otabulatabula ki abantu kati kankubuulire olaba musiza abazungu omwana oba omuzungu yennyini bwakusiima waliwo abazingu boolaba abazungu katazaalangako wadde muki mwana naye nga amaze naye ebbanga n'omukazi atazaalangako ki mwana naye omuzungu bw'alaba omwana n'amusiima okimanyi omwana oyo aba agudde mu byobugaga by'omuzungu byonna amuwa bubi n'abimuwa aba afuuse mwana we naye oyo aba mwana we aba yamuzaala aba yafunamufuna akitegeeza omuzungu kakize kitegeeza wano Uganda tikiriwo neera bwekiri batono abayinamu n'akwata ebintu n'abiwa ow'ebbali nga gwatamanyi natamanyi na kika kye n'abikwata n'abimuwa batono olwokuba bayinamu abo be batono kyolaba kati ffe mama Trump nze ŋŋanze ye yaliba omulyaza amaanya mu bulamu bwange yaliba omulyaza amaanya ate naye kiri bulumiriza abaana munaye tubazaala mukama bwatu bwakikola
oyinza okuba wakuzibwa bo kale nga Katonda yakutonda mu mbeera bwekyo oyinza kale nze ndi mulungi naye ate waliwo oli afaanana obubi ennyo nga n'emikono gino nga gyagongobala nga tasobola wadde kukwata ekikopo olwaba oyinza okubeerawo ng'oli musajja mulungi ng'oli mulungi nnyo ku nsi naye n'omukazi omuli nga tasobola kwagala golooza Silver Kyakulani ayimba ekyagaza omubi tokimanya tokimanya ekyagaza omulungi era tukola buli omu abaako gw'ayagala ate okwagala kiva eri Katonda kiva mu musaayi ati nze oyinza okubeera nze kati nze bannange abasinga bankuba enkokola bankuba ebikono bankuba ebikono bannaffe bennyini bannansi bannaffe ate nga tuli bannayuganda naye nakukuba ekikono oleme kutuuka wa mugagga kukuyamba kyo nga ate nkuba ekikono nyinza okuba enneneyo kati golooza lwaki tugenda buli lwa Sande mu kyaki musabeko lwaki tugendayo ogenda mu kyaki kusaba kusiriikiriza bulamu bwo oba omwoyo gwo okusiriikirize otuuse obubaka eri Katonda obugaye nti Mukama nzize mu maaso go enkubi amavivi mu maaso go naye nnyamba ekizibu kyendimu kino Mukama kikole ki kiveewo akitegeeza bwe mba nzize w'omugagga nange ekizibu ekyo nzize kinnyonnyola omugagga annyambe ndi musajja w'amaanyi mu Uganda n'ensi mu America London wa ensi bamanyi teri atamanyi naye kiviiriddeko okubeera nga mbeera mu mbeera bweti butayagaliza promota weeri asobola okujja nga anyonya Kapere n'agwa ku promota wa wano Uganda n'amugamba kati Kapere omutwala agenda kukola ki agenda kukola ki Bulaya kiki agenda okukolerako kiki agenda okwogera ekigenda osusa abantu kiki kyagenda okukola kati kankuwemu ono ye byagoba otwala kati erina kuba ki ekikono naddayo n'agamba bali bangambye nti oli talina kyasobola kukola naye nga weegomba nnyo linnya ennyonyi oluzungu lutegeeramu kakatonotono gwonsaba good morning kuddamu good morning sir how are you then kuddamu I'm fine sir osegeera kati kangeze oli mu nnyonyi Katonda akkiriza ogirinnye awo kati okusaba kuba okulyawo akakyamirwamu awo nina okugamba Mama Trump you have a chai ate nze abakola mu nnyonyi tugeza kati okola mu nnyonyi tugeza nti oli mu nnyonyi Hey, madam, how are you? I'm fine. You have a chai? You have a coffee? Not damn yes. Okay, you bring the coffee and kawunga. Kawunga ne chai bigatonsha. Osegera. Nomgaba. Okay, you give me some water. Ate byokulya. Give me some egg. Kati bw'oba oyagala ogenda emanju. Give me some banana. Bakubuuza. Webityo. Bw'oba oyagala ogenda emanju. Madam. Where's the toilets? Toilets. Wanju? Where is the toilets? Where is the toilets? Oli mutuufu. Yeah, oli mutuufu. Where is the toilets? You gone there. Olowooza ntakulemye? You have. Ngamba. No. Where's the water? Ennyonnyoloza tekulemye? Ate nemyetya. Luzungu. Oluzungu omuntu omanya. Ate omaye bigana. Yaba akimanya. Omugamba where's the toilet? Akugamba aba toilets. Toilets. Bw'olinnya ennyonyi nga zo z'abazungu nga temuli baddugavu. Ng'enzungu ezaabwe zakuseereza. Seerezaamuko. Yewe wanga oli muzungu. Seerezaamu tuwulire. Tugeze nti oli muzungu. Nga bo katugeze nti budde bwa kiro. Oh my brother, good morning. Obudde bwa kiro. N'olwo oluzungu lwa Uganda. Kati lwa Uganda. Seereza Evening. Good evening era bakimanyi. Bakimanyi era abazungu mama. Kati yogerayo ekirala. Good afternoon. Segeza duba lwa ggulu. Good afternoon bamusana.
sanga musamu kati kyetaaga n'omugamba nti seewulira bulungi ng'oyagala omugamba nti seewulira bulungi kati seewulira bulungi seewulira bulungi my brother my age is playing me what my age is playing me ngotegeeza ki kitegeeza omutego nnuma my age is playing me osegeera so abatege bamanyimu byembamanyimu otegeera embekatogaba nfe enjala atosobola osobola omuzungu ozigama my brother first to makazi you have to tell me this is food you give me the food eating food to makazi playing mpuliddeko stomach n'ebisigadde obigaya nnyo ogaye ebigambo kiki newulira kyekyo passport kati kyo oluzungu kyogamba alion skin yasoma kinyo kati eriyo batugenze mu bazungu oba ogenze mu bannayuganda banno abali mu kibuga kyabwe kale nga bonoga nti makinje wabeera abannayuganda bonna ebakolera bakolera ki nga bali ekivu yalina pasipoti pasipoti ngera gikoba kusabayo naye abagingamba ngigobeko ebeerewo naye Kapere okuva bulijjo nga tolina za pasipoti nyinza ogikola munaye nebeerawo tomanya naye nera gigoba kubangamba dda nkigobeko kuba ate abantu bakulaba wano bajjagamba Kapere alinnyo ennyonyi anti nkitegeera naye pasipoti eyo giraba bangamba yakakadde ani yagamba kakadde $5 anti bwoba oyagala ey'amangu mangu eya wiiki bajja kugamba kakadde yali agala kubba teziwera kakadde kyogazi $3 oyongerako ntonotono anti kati $3 olaba $3 ati bajja kugamba ey'amangu mangu oyagala genda enkeera oba wiiki eno naye bajja kugamba wiiki Jacob Malwe tugenda nanti katwaki okola express ng'olina obudde obukola eyakati ng'osobola ogigobako mpola mpola paka weggwa tujja kati kyo nze nagamba kino newendi bangera mu America oli ampuse kusanyusa obanga bampuse ku kivulu kyonna oba kyonna njigera ne mama twala leka naawe ati kati kyogamba omuyimbi kyalinaako bantu bebagenda nabo kati nga bebe kulu agenda ne manager we kati onabanga manager yajja okunyambako eri waliwo ebijja okunnemerera nnyambeko kino nyinza okunyiga akantu nga sikaddegeera nga kalina ebikajja okukola ngende nyige alamu y'abaana bajje bankwatire bwere kati mama Trump yagattawa kati mama Trump yajjaga tukanyiga kano kakola bwati lwa tutambula n'abantu mama Trump bulijjo gwe manager wa Kapere nzibuju manyi mukyala just byawaka ne gwe manager byonna mugenda mwenna kunyonyi tugenda kyonna ekiba kizze sobola okgenda ffenna mukama wabakirese anti ye Bulaya bagamba kuba kujoga abatakulemeseza ebikyala byeyo ate abagenze funa bikyala nawe obimanyi mama Trump abagenze kukola ati olaba muganda wange lujja eri twale tugenze nti ngenze funa mukyala wabula mba ngenze kibaita kukola naye ekiriwo muganda wange waliwo abatulimba waliwo ole nakubira ku namba eyebwino agamba alo kyalo Kapere njala kukubirako ku pasipoti ojje mu luvannyuma lwa mwezi nga gumu ojje tukole ki ojje tutandisemu abannayuganda biki bannayuganda gye bali eno bakwagala kituufu ebbanga lyonna lyendabye Kapere lyagala abantu bayagala mukyala bayagala abaana be ati kati olaba muganda wange okulabirira abaana kiva mu kwewaayo guba mutima gwa muntu guba mutima lujja abaana tebalabikika muganda wange lujja osobola okubanga okutta $5 n'ogalaba nti gaagala mu ngalo n'ogalabako n'owala 10, 20, 30, 40, 50 kali mama Trump najja nagamba kakati tata Trump ku ssomero tukwate $25 olumutematema tusasuleko ku baana bakole basome wasigadde mmeka 25 nagamba kati tata Trump nti landlord tumweye 15 asigale nga abanjaye 10 nokwate $10,000 nogiwa landlord wasigadde mmeka
25 basigaddeyo 10 anoomanya kirina 10 erisigaddeyo erijjo tutwaliriza nga tulyako mpola tumanya nti wenaafuna omulimu nga basigadde zino noomanya nti nsevinzeeko kati nja kwongerako zino bwenti bwembeera nga obulamu bwe butyo butambulira awo bwe butyo era abantu bambuuza Kapere okikola otya okubeera nga obulamu bwo ne famire butambula bulungi ne mugamba mukama yalina wakikola wewaayo ye yalina engeri ye wakikwasaganya wali oyagala nabbazimbira nyumba byakomawa wali oyagala kugula poloti simanyi oba wagifuna n'ogamba bazimbira ennyumba simanyi wootuuse kati nze namukwano gwange bamuyita Richard Kaddu abeera mukono kubanga yajja okulaba omwana wange ono omutaasembayo yakwatibwa ennaku Kapere ku bbanga lyemmaze naawe nze munange ebintu by'obupangisa nakolaki yabivaamu yaŋŋamba ebintu by'obupangisa yabivaamu era takolaki tabyagala era naŋŋamba Kapere nagula ettaka lyange esadizeawa ewaffe ekiyunge wa maama naye ngenda kuyamba ngenda kuwa ettaka otandika ozimbira abaana epoloti gyenkuwa obugazi bwayo eri 10 ku mmeka 5 kitegeeza poloti 10 ku 5 nsobola ozimbako obuzigo bwange oba 4 oba 5 wano abasigadde Mama Trump asobola okusimbawo kasooli oba asobola okusimbawo ebitooke oba asobola okulundirawo kyakola kikyayagala oba asobola okulundirawo enkoko osege naŋŋamba poloti njagalamu miliyoni meka 12 poloti 10 ku 5 miliyoni meka 12 kyabaŋŋamba Kapere onoosobola okumpa sente njikuwe nomugamba ajasobola Kapere nina emikwano abantu banjagala nange emirimu nja kukola nkole nga wenkuwaako kati naŋŋamba njikuwadde yiyo naye kyenjagala onkolere kiri eki mpaako miliyoni 3 otandika okolaki okuzimba njagala miliyoni meka 3 otandika okolaki okuzimba era naŋŋamba oba oyagala kukasa nti poloti yeewera ne baleeta olukoba netumalira twagala ne Mama Trump yaliyo bulungi nnyo Mama Trump yasooka kwesikamu n'agamba mbwenu kyalo mutala Mama Trump ogenda kujjawa poloti mu Kampala ey'emiliyoni 12 mu Kampala poloti bazikuzibwa 3 4 5 ogenda zijjawa Mama Trump yakyapa ogenda jijjawa mu Kampala bwe tuba tuguse mukyalo naye nange sikyambuze omusajja agenda tunda poloti agenda gitunda naye yatugamba ffe tumuwaako miliyoni 3 nga tukola endagaano nga tumala okukola endagaano kyamaani abeerawo n'ababadde we bali maama we wali baganda we bali ne balaga nti tubasenyenye nga namwe mukolaki mulaba kati ffe twagala tutandika kumuwayo oba 5 oba 3 yatugamba zonna ze muba mufunye okwanguya ekintu ekyo kiveewo oba ofunyeyo 5 ng'oteeka ku akawunti yaba afuna message bw'ofuna ya 3 mpolampola okusinga okukwata zino eza kubeeza awamu tezirabika kati gezo sente zirakuggwayo mu bbanga lya mwaka oba yabagamba mwe musasule paka eziriggwayo era yatuwa ebbanga n'atugamba kuba buli lunaku ekitundu kikulaakulana kati yatuwayo omwaka gumu n'agamba mu mwaka ogwo ogumu mukole munsasule kuba muli bantu bange nze njagala jasi kufuna sente ezo kumusasulako ffe tutandika ozimba nze oba ntandika ottema amatafaali nsobola nze okudda wano okutuula wano waka neneebaka wane nnindi omulimu wegunaabeerawo nsobola okukwata ekkubo neŋŋenda emukono neŋŋenda nentandika okusaawa nentandika ottema ettaka lyaki erya bulooka kubanga te ennaku zino bulooka tezikyagulika ya bbeeyi kubanga te essaawa zino wemba nkutta enkumbi yange Mama Trump nemugamba agenda wansi waliwo kimaama kitabule ki naye alina kibeeramu tulina bonaabona Mama Trump onakuba bulooka
Njazi kubasa. Wali buzibu. Tusaba kutuyamba. Batuyambe tusobole kuba kale niwe tuba tuzimbye emizigo 3 ekisigadde gino tujja bizimba nga tukoze eki twekyerezeza naye nga tuvudde we tubeera kubanga tesaazo landlord atufuukidde ekizibu ayagala ssente abaana basoma kugamba nange emirimu njifuna nange akasente olukafuna ne kavaawo kaabaana balwala nange kenyini tomanya so bw'oba olinako olina niwezi ba 15 tusobola ozongerako niwezi ba 2 niwezi bere 3 bakama bange nsija tukkiriza obubaka sente z'obompadde bano bakama bange bajja kukkiriza okubalaga eki kye tugenda okukola era mbadde nsaba abaami bano olujja tukkirize tulaga abantu ekyo ettaka eryo mulirabe enamba y'essimu kikiŋŋana ndowooza kisoma enamba y'essimu 0785 19 37 05 0785 19 37 05 eri mu manya ga Mbuusa Yokaana eya Airtel 0706 31 86 06 0706 31 86 06 enamba ezo zembawadde ziri ku WhatsApp ate ziri ku mobile money amannya Mbuusa Yokaana era nga mbasaba n'obukakkamu n'obuwumbeefu sente zammwe ze mugenda okumpa bakama bange bano bennyini abali ku kamera tone naawe lujja bannange ngenda balaga ekintu engendo otteeka abaana namwe mukakase osobola okuba yeyo ng'oyagaliza Kapere ekirungi funa engeri gy'omukontakiti ng'akubuulira ebisingawo tuyinza okuba twogedde bisingawo naye gwe osobola okubaako engeri gy'omubuuzaamu ettaka bakola batya process ey'omuwa biki byayagala oliteekako ayagala kukola biki kwegamba okulaba nti naye abaana bebabeerako ebakola ki bwe bayimiridde si bwe kiri kuba kati bino obizanyidde ebbanga eriwerako obaddewo ebbanga eriwera kati sawa yakukola ate bintu byanjawulo lujja waliwo ekintu kino kyenjala okugamba abantu ekisembayo waliwo buli muntu yenna ebitala bimukwata buli muntu abaako n'ekizibu niwe mba nvudde neŋŋamba kino kinnemeredde kinkutte kinnemeredde munyambe mukinjijjemu kigeze oba onnyambye waliwo ebitasobola kunnemerera n'ekino ekya poloti kiba kyamaanyi kituukeko kibe nga kyange nange mbeere ewange nga wenva neŋŋenda nenkola naye ate okujja ewalandiroti nakoka sente zanziriwa sente zange ziriwa ayinza okusanga ngaoli ne mama w'abaana muli mukwano owalizadde abaana abalongo okukakana otazze bakitundu ati byebyo so kyekyo neyanziza nnyo neyanzege mukama abampeera omukisa mubeere bulungi muganda wange Tony ali ku kamera awo muganda wange gwasinga wamu ne muganda wange ono lujja kubuulira waliwo abazaala abaana ab'ebitundu ngaebyo byalandirodi omukolera n'amukonkona wega navaayo nagalikawere bilandirodi balandirodi muli babiri mama abaana akulinda amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli